Essaawa zino wenjogerera obudde buzze ku bunnaabwo olw'ensonga nti ku Prejan Media mba nnyingiddewo okuba nga nkuwa amawulire era nga kyensingira ddala okukakasa oba okugamba vidiyo eno gimpeereka like oba okimaze ekyo gw'atannaba naawe subscribinga onyige n'akade tusobole okuba nga tweyongerayo era nga obutakumalira budde bwonna essaawa zino mba nsimbudde nga bwe nkugambye nti obudde buzze ku bunnaabwo mwattu olunaku olwaleero omukyala era nga ye IGG oba muyite Inspector General of Government omukyala ono nga si mulala wabula omukyala amanyiddwa nga Betty Namisango Kamya oba muyite Betty Olive Namisango Kamya enkya ya leero addusiddwa mu ddwaliro Misinde ng'omutima gwagala kubuukayo. Essaawa zino wenjogerera omukyala ono Betty Namisango Kamya embeera gy'alimu ekaabiza ddala amaziga era nga kigambibwa okuba nti ayina ekirwadde ekyagenze ne kittuka oba ekirwadde kino nga kiteeberezebwa okuba nti kiva ku mutima gwe era ng'okuva n'olunaku olwaleero omukyala ono ayina kajojijoji w'ebibuuzo gw'abadde ayina okwanukula ng'era abadde ayina okugasimbagana n'omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi era nga bw'oba tumuleese oba omugyeyo eri mu National Unity Platform omukulu ono Joel Ssenyonyi akola nga chairman w'akakiiko aka Kosase era ng'olunaku olwaleero abadde agenda kubaako ebibuuzo by'asoya omukyala ono Betty Olive Kamya. Ebibuuzo bino bibadde bigenda kwetooloolera ku kye bayita Uganda Land Commission engeri gye ba mismanagingamu ekifo ekyo oba position eyo eya Uganda Land Commission era ng'omukyala ono ebiseera ebyo ye yali atwala position ey'okuba nti ye yali Minister of Lands, Housing and Urban Development nga tannafuuka IGG. Obulira naye komiti egenze netuula nerinda omukyala ono atuuke balabike nti bamubuuza ebibuuzo ebikambwe ku ngeri gye basobola okuba nga bakwatamu obubi ekifo ekyo ekya Land Commission naye ate mwattu omukulu Joel Ssenyonyi ng'ali mu ntebe ye ey'obwa chairman agenze nafuna obubaka okuva ewa muwala wa Betty Kamya ng'amugamba nti Ssenyonyi kituufu muzeeyi omulindiridde awo bubi nnyo onoonya okumubuuza ebibuuzo ebinaamukutula naye amazima amatuufu muzeeyi tali bulungi era addusiddwa mu ddwaliro ng'omutima guyina bye gukoze ebitali bituufu. So mu mbeera eyo Joel Ssenyonyi kyakoze anayogera n'abakulu bonna abatambuza akakiiko kano n'abagamba nti omukyala Betty Olive Kamya embeera gy'alimu si nnungi nnyo naye tugezeeko okuba nga tumuwa obudde tulabe mpaka ng'ateredde tulabike nti tumuyita buto tumusoye ebibuuzo kubanga tetugenda kivaako paka nga kimaze okugguka. So bwe bityo bwe bitambudde olunaku olwaleero omukyala oyo essaawa zino ali mu ddwaliro bagezaako buli ekisobola oba ekisoboka ogezaako okuba nga bamutereeza asobole okuba nga awona naye ng'ate nga teweerabidde omukyala ono emyezi mitono nnyo emabega era yafiirwako maama we. Kale ffe ku Prejan twewaayo okuba nga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu eya Uganda era nga tugamba nti mwattu gwe atannaba subscribinga onyige n'akade osobole okuba nga amawulire tosubwako yadde n'erimu.